Alright, omulungi atuuliza nate Etuuse. Kano ke kaseera nate katulekedde amawulire agali mu ggwanga Uganda. Omwami ayitibwa Lumbuye Fred ng'ono yayingidde mu ggwanga lya Uganda olunaku lwokutaano akawungeezi. Zabadde ssaawa 6 gwa kiro n'ayingira mu kibuga Entebbe. Lumbuye Fred abadde blogger ku mitimbagano emikutu gimugatta abantu okuli ogwa Facebook wamu ne YouTube. Ono yatuuse mu Uganda wabula ng'okweraliikirira kw'amaanyi. Tetumanyi kikiddako era ab'ebyokwerinda essaawa zino be bamuvunaanyizibwako. Lumbuye nkugambye yagidde. Lumbuye yagidde mu nnyonyi ennene ddala eya Turkish Airlines ng'eno yalabiddwa ku kisaawe kya Entebbe Airport obudde bw'ekiro nga bw'ogiraba awo nga etuuse ku Entebbe Airport. Wabula bannayuganda beebuuza ki ekiddako ng'omwami ono akwatiddwa. Jjukira nti Lumbuye avunaanyizibwa emisango egy'enjawulo okuli okwogera ebyakalebule nga talina bujulizi, okwogera ku bakungu mu ngeri eringa evvoola, era nga gino gye gimu ku misango egimuvunaanyizibwako. Nga olaba ebifaananyi ebyo bannamawulire babadde wala nnyo, badde mu kizimbe kalina waggulu ng'eno gye bawadde olukusa okukwata n'okulaba byonna ebigenda mu maaso, wabula nga okweraliikirira kw'amaanyi nnyo eri mwana mulenzi ono Lumbuye. Lumbuye muvubuka muto abadde yava mu ggwanga Uganda n'agenda kakkalabye emirimu bambi okutandika okunoonya obulamu. Baabo abamu abavudde mu nnyonyi ya Egypt Air ng'olwo balandinga wano, wabula nga bwe nakugambye nti ab'ebyokwerinda be balina omwami ono tetunafuna lukusa lumukwatako yadde okumutuukirira, wabula nga kyonna ekinaabawo tujja kuba tukikutuusaako gwe Munnayuganda omanye ekiriwo, era nga olunaku lwaleero omwami Lumbuye Fred lwateeberezebwa okubanga yanjula eri ab'ebyokwerinda olwo tumanye emisango gye banaamugomolako. Jjukira nti ne Peng azeeyogerako ng'omukwabo be banoonya, era nga waliwo akatambi akafulumye ke mulaba awo nga kalaga ng'omusirikale amuteekako empingu gy'ali. Gonna amawulire agagenda okubaawo Munnayuganda wakati mu mbeera eno ku mwami Lumbuye Fred tugenda batuka kutuusaako live.